Omusana gwememula nga mwetobeseemu n'ekifu mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Tukwaniriza eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu UNIMA, nze Annent Nakimbugwe. Bwetulula ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubidde ku ssemazinga Africa biraga empewo ez'omukalu ezikunta okuva ku ddungu Sahara nga mwetobeseemu n'ekifu okudda mu bitundu byaffe. Era mu mbeera y'obudde ey'enkya ku makya tusuubira omusana okeera okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri ku nnyanja Nalubaale betusuubira okufunayoko ku nkuba olunaku lwonna. Era mu biseera eby'olweggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri mu Arua n'eggulu, ate yo mu masekkati g'eggwanga omusana gusuubirwa okwememula. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 3 mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde n'ekibuga kyattu Kampala, ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 27. Olwo ebitundu ebiri mu bukiika kono bw'eggwanga yo temperature esuubira okutuuka ku Celsius 34. Mw'otambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja nga e Mombasa ne Dubai omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 22 e Dubai, ate yo mu Paris enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka kw'eggulu ne temperature okutuuka ku Celsius 10. London ne Kigali obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde nga yo e Kigali temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 3. Weebale kubeera naffe akaseera kano, tulindire nate enkya obudde weebumu wano nga bw'otulaba. Nze Annent Nakimbugwe.